omukulu amina nnyo taata tukuleetedde ebintu bino omanyi munnange amina naye nga waliwo omwana ono doni kyagasokojje jangu eyo ng'awulira akulowoozaako nnyo obadde ng'odowoozaako omwana oyo kumulaba oyo abadde akwagala nnyo era nga oteekamu oluyimba lwe n'akola ki n'asanyuka kunyo n'awulira nga alwagala nnyo okuva ku ntobo y'omutima era lubadde lumu nagamba naye omanyi tugende w'omusajja oyo ani oba era wuyo akutuseeko taata yoyo bambisabiza okulaba kozi gwani Don Shaga. Okay. Oyagala kuba muziki naawe. Ogumtegeera. Osobola okunkubiramu akapera. Sokonkonderemu. Tata muno rabigambo byafuna ettaka lyosika oliko futinya n'abasooka nabo balireka owakatagane munyenga omusayi gwe gumu nambagwe lidaliko nalidda kutunula nyaba wazi naddala ne mugeto muno rabigambo byafuna ettaka lyosika oliko futinya n'abasooka nabo balireka owakatagane munyenga omusayi gwe gumu nambagwe lidaliko naliddako. Amina. Musajja ayimba nnyo. Amina we bali kuyimba ekintu ajja kikuba omuvubuka ebambi abadde yogayagala kundabako abadde ayagala kulabira nga tulina ne video empya gye tugenda okufulumya yono bagiyita tuli bubi kakati kyengenda okukola ne musajja ono nawe njagala mu futuring video eyo gibeeremu tuyanza nnyo abantu balabe nti omwana ono naye abadde aneegomba ate twagala naye abantu bamanye nti musajja muyimbi okuyita mu koloba. Amina sanyuse nnyo mwe bali kunkyalirako mwe bali kundeetera ku kyakulya. Amina taata ate mugamba muli bagenyi balungi ate mwe mukyalidde mu kifo ky'obupagabula mwe mumugabula tukwagala nnyo taata omanyi bwe twalaba covid ono twaluuza nti tugamba musajja waffe endungu gye musibireeyo endongo yo kasita bagiggala ebintu byafuuka bibi si birungi ebintu byafuuka bibi si birungi so kakati bukoze bulungi nga abantu bange okujja ne munkyalirako nemuleeta ekyali wange ono naye ajja ndabeko era nga tulina n'akenjawulo ak'ensusu doni kyagge musajja mukwasa ebintu bye akabaasa kako omanyi munnange tukwagaliza nnyo taata. Amina muzeeyi webale kundowoozaako. Kale taata. Amina mukama bawe omukisa abasajja bandeetedde n'ebbaasa webale nnyo ddala nonka tuli basanyufu nnyo nnyini ddala nze tuli basanyufu nnyo nnyini ddala omwana ono gwe mulaba wano eno atadde ku puleesya abadde nge ng'atugamba bannayi muntwaleke wakoloba omanyi yawulizanga akayimba ke kali akedda kali tukateekamu nnyo ayo waka n'akaagala nnyo ne kati essaawa eno tuzze wano ewakoloba azaamulabye era nga musanyufu nnyo ate amawule ge tufunye eno amalungi ennyo gali gamuweega nti yamuwadde neki ne kulabo munnaye amuwadde kulabo era nga tuli basanyufu nnyo era tusuubiza nti nagenda kumubeererangawo mu vidiyo mu kumutambuliza ennyo buli kimu kyonna kwegamba tuli basanyufu nnyo nnyini ddala nnyo era nga tukyasanyufu nnyo tumusanzeewo talina buzibu kwegamba atusanyukidde naye nnyini n'alaga nti kwegamba ali wirinyo ne kyetuleese wadde kitono naye kyetumanyi nti nakisanyukidde tuyanza nnyo tuyanzeeyo. Abayimbi bonna bangi abali obubi lwaki musazeewo okujja wakoloba. Omusajja oyo yabonabona nnyo mu ndongo omanye endongo twamulabanga nga omusajja agenda ku stage kwegamba ng'omulabira ddala ng'atoba na 10 naye omusajja n'abonabona ne covid yagenda okutuuka bw'ati omusajja atta ebintu ne bigaanira ddala naye kati naffe ngaffe bwe tutunuulidde mujjukira teyeesobola bambi musajja mulema sente kwegamba awenja mpenje tulowooza mwe tuga naye omusajja ono omwana ng'ate amutubeeba nnyo ng'amwagala nnyo ne tusalawo tujje wa mukulu ono maama. Kati guno gwe mulundi ogusoose okuyamba oba ono gwe musookeddeko? Bantu tetusobola kuba balabe tuyambye bangi kuba abamu tubasanga eyo abalala lusi gye tukolera bangi nnyo betuyambye n'abayimbi abamu bangi nnyo tutasobola kwogera maaso ga kamera naye ng'omukulu ono ye tutobye okuva dda kati nga ffe famire eno eyo n'omwana ono tutobedde ddala nnyo okulaba nga tutuuka wano ono omukulu kuba twakwatagana ng'eyo mu ndongo nga nono omwana agenda ng'ayimba mwawo ng'amayiminga mwawo nga tusangayo era koloba nga tumusangayo eyo naye ng'olumulaba ng'atuba
atuba nnyo ate alina akayimba kali eri simanya amasanda aganemesezza okulya ffene siwe kiri siko singa akayimba okwagala okaagala nnyo nonga era naye musanyufu na alina akamwenya amulabyeko omwana musanyufu bagambe Doni nsanyuse nnyo okulaba Koloba wange nsanyuse nnyo okulaba Koloba mbadde eyo wakanga mulowoozaako mpuliriza oluyimba lwe eze Doni Chagga nsanyuse nnyo okulaba mukulu Koloba mbadde mulabanga ku ma TV nga mwegomba omutuukako ne mukwatako mu ngalo nebaza nnyo taata wange okudde wa Muzeeyi Koloba era kisanyukira era yaŋŋambye nti nno tugenda kuddamu akayimba k'amasanda nkakole naye kolabo kisanyukidde nnyo. Kazi Koloba kayimba ki akasinga okujjayo? Nze nyimba najjira ku masanda ga ffene ge gandeeta oluyimba baluyita amasanda ganemesezza okulya ffene lwe luyimba olwandeeta luyimba olwo Koloba amasanda ganemesezza okulya ffene kuba abakazi bo tebaalina giravuzi nabaza abasajja zezesomba ez'abakazi zifaanana zitya ffene butwa oluyimba lwali lukwatagana oluyimba ebiseera bisinga kyovola oluyimba olwo lutunze luli mu myaka 23 naye oluyimba olwo ebimu ebiseera ebisinga ennyimba ezo tezeetaaga nnyo kuzikola ki kuzinnyonnyola amakulu gaazo bwezinnyonnyola amakulu abantu balutegeera ne baluyiwa oba okitegeera naye bwe basigala nga balunoonyereza nayimba ku mbeera eri mu nsi embeera yali ya bulwadde naye era kali kankikomyawo bwentyo era basigale nga banoonyereza oba okitegeera bwekityo. Koloba tulabe nga aliwo abazze okukyalirako owulidde otya nga bazze okukyalirako? Mpulira bulungi olw'ensonga nti mu bulamu bw'ensi eno abantu bwobanga tolina bantu bakwagala oba bubi nnyo bwobanga tolina bantu bakulowoozaako oba bubi nnyo nze mu mbeera eno eya covid yonna abantu bangi bazze ne bandeetera obuyambi wano ne bandeetera era nze sijja kulimba nze ebya covid sibitegedde ku nsonga eyo yennyini gwe tetwakulabako ng'ovuddeyo nti bannaye siina kyakulya siina ki navaayo tewandaba bulabi navaayo nenoonya abantu abanyambako era abantu ne bavaayo ne banyambako era nsobodde okusurvivinga mu mbeera y'ebyokulya eyo tebadde mbuzibu mpozi embeera y'akasente yeebadde nzibuzibumu. Koloba okuyimba nga tulaba osirise kwakomawo okuyimba nyimbira ddala naye lwakuba nti nagayala mu promotinga music ekyo kyenagayalamu ku katonotono naye nga ndi muyimbi era sobola kuva kuyimba. Ekitone ekyo waliwo abaana baba bakitutteko? Abaana we bali nina abaana 3 bonna ekintu ekyo wekiri baagala nnyo okuyimba eseza jangu baagala nnyo okuyimba kitone tekijja kufiiraawo kano kawala kange nako kali wano nako kadansa ate nga kitone ky'okuyimba naye akirina ayagala sikyamuteeka mu buteesi naye yennyini ng'omuntu ayagala ava music tomwagala ye maama ate aliwa? Mama taliiwo mama taliiwo mama teyaddawo mama yagenda. Tuwiddeko ng'ogamba ogenda kuwa omwana oli kolabo akukyaliddeko olwaleero? Omwana ngenda kuyimba naye oluyimba kubanga omwana oyo bambi okusinziira kwa nnyonnyoddemu omwana alabika abadde anjagala nga miisi nga so kati kemufunye bambi nange n'atuukako mu ngalo zange ngenda kulwana nnyo okulaba nti nkolayo naye akayimba omwana oyo tumupromoting era twagala tumuteeke mu bantu bamulabe ekitone mpulidde akirina. Abayimbi bangi abataagala nnyo okuwa abaana bataba okolabo lwaki osazeewo omuwe nga ate tannamanyitibwa? Abantu abasinga omwana ye bw'aba ayagala ng'anjagala ng'ate muyimbi sinza kutamuwa naye nze okweraga kwa nnema tetulina kye tuli mu nsi abantu lwakuba beewaganyaza era omuntu alya emmere nga bwe tulya oli ayinza kukusinga kulya nkoko nga gw'olidde bijanjaalo omuntu agenda emmanju nga bwe tugenda emmanju teri azibya lunaku nga tanaabye oba okitegeera buli lunaku ng'oba oli wakabi nnyo kalimala ewiiki nga tonaaba tukutye tugambe nti omunnaffe ye wanjawulo so kakati omwana ng'oyo bw'abanga ayagala okuyimba nange siyinza kumukotoggera ng'omutima mbasigulina muli ne mu birowoozo byange tekisobola kubaamu ekyokukotoggera omuntu. Twawiddeko nti ogenda kudda mu kuyimba nnyimba za gospel? Gospel mulina
era muyiiya era muyimba ngenda kubanga mufulumya era mmanyi abantu agenda banyumira nnyo agenda kuba omulungi nnyo namuyiiya dde olwedde waali so kati njagala kugenda mu studio nakutandika ku shootinga zi video ennungi tuleete gospel abantu bamuwulire ate alimu obubaka wa nyimba wa reformation siyimba kirala bino byowuliramu lokoko gaggawalo tugambe nti ebyokuyimba zino ez'okunsi tugambe nti bino ebyokuyimba ez'okunsi wabivuddemu si byansi ezo ennyimba ziba za mubiri naye bannaffe ab'amadiini amalala babuzaabuza abantu ne bagamba mbu osimanyi ayimba ennyimba z'ensi teziba za nsi ennyimba tulina kuyimba za mubiri ennyimba z'omubiri omubiri gwe gusinga okwonoona okusinga omwoyo okitegeera omuntu yenna olumunyiiza omubiri gwagala kukwata jambiya kukutema gwagala kukwata muntu kukuba ssasi ate omwoyo kye gutasobola kukola kubayo bayibuli yetugamba nti omwoyo n'omubiri byolekanye mu bagalatiya essula Galatians chapter 5 verse 17 wagamba nti omwoyo n'omubiri byolekaganye naye biwakana omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo ekirabye n'omubiri nga guwakana n'omwoyo nga guwakana n'omubiri kati naye omubiri guno tulina okugujjanjaba ennyo naye lwakuba abantu tebategeera abantu balina okuwuliriza ennyimba zino ez'omubiri nnyo kuba omubiri gwe gwefujjo tawuliddeko nti watandise okubuulira enjiri mbuulira kati wali musumba nze ndi mubuulizi wanjiri siri musumba omusumba ye Yesu Kristo era enjiri njibuulirira ddala mbuulira enjiri ey'obutukuvu ndi musajja mutukuvu yeddiini yange era nkubiriza abantu mwenda bwe mutaatukuzibwe kubeera batukuvu mugenda mugeyeeneza eddiini ze mwesibamu Katonda tazimanyi Yesu tamanyi ddiini yezo amanyi ddiini emu ya butukuvu yeri mu Bayibuli obuulira ku kkubo oba mu kanisa nze mbuulirira wonna wensanze naye ebiseera ebisinga mbuulira muntu ayagala atayagala simwesibaako togenda nakola kanisa kanisa tuzikola nzikola naye zaffe ziba zinga zino zemumanyi fe tukola ekkanisa mu butono bwayo babantu 6 bakkanisa oba bantu 3 kuba Bayibuli egamba mu Matayo essula 18 olugiriri olw'18 manyi olw'20 agamba nti we banaabanga 2 oba 3 nga bakuŋŋanye nange nja kubanga wakati waabwe kati teyatugambako bantu 10 teyatugambako 3 yatugamba bameka 3 oba 2 kati fe tukola ekkanisa nti singa mba ngenze nenfunayo abakkiriza abawere 10 bakkanisa nga njireko etambula ng'olekamu omusumba agitwala fe twagala basumba abo bebibi obusumba Bayibuli ebivumirira bya bubbi ye Yesu gambe ye musumba mu kaseera kano nga nkusumba oyingire ekisibo kya Kristo mba musumba mu kaseera ako Jogamba basumba babbi yes babbi bwe malu kusumba noyingira mu kisibo kya Kristo nga nkukwasa mukama awo kyovala Yesu banga nti ye musumba w'endiga fe tuli ndiga ye musumba kati wano osobola okusumba omuntu nga mulagirira Kristo musongerayo bwamala okukkiriza ne mukwasa mukama we Bayibuli negamba mu Yokaana John essula 10 olunyiriri olw'16 Yesu yagamba era nina n'endiga endala ezitali mu kisibo kino nazo kiŋŋwaniro zino nzireete ziriba ekisibo kimu n'omusumba ki omu kakati bya n'abalala si basumba babbi bubbi bakola sente kyovalaba ow'okukkanisa y'ewakakandi tasabira wa bugingo tasabira wa ssennyonga kyogambe kanisa business maduuka era kyovalaba basolooza sente ayinza okusoma olunyiriri olugaana okusolooza sente mu Bayibuli ne Bayibuli tekkiriza sente waliwo n'abeeyambula engoye nga babawadde sente mu Acts mu kitabu kyabikolwa by'abatume essula 14 olunyiriri olw'14 essula 14 olunyiriri lwa 11 na 12 basajja beeyambula n'engoye ne nga babawadde ebirabo tugambe no talo luliwo wakati w'abasumba luliwo lwa sente kwabo tekuli asobola kutwala muntu mu ggulu n'oku era njagala bantegeera abasumba bonna mu Kampala bonna be mumanyi bakakande bakiganda baserwadda batomu mugerwa bonna basennyonga bonna babuulira bifu era batwala abantu mu ggenya tekuli amanyi Bayibuli n'oku era bwaba yamanyi Bayibuli nga bwendi ku TV wano bamundetera jejendi tebatisobola na kujjayo ajje tunke naye mulabe tebamanyi bakola sente tolobanga tumaliza bakakibo bafanizi babali eyo bafanizi bange mbagamba nti temuwulira nti olwokubanjogerako eyo mu byenjiri nti omuziki naguvaamu omuziki nguyimbira ddala era bano abalokole be balimbalimba abantu ne bagamba omuntu takkirizibwa kuyimba nnyimba baziyita zansi
si zansi ezo ennyimba za mubiri tulina okuyimba ennyimba ez'omubiri kati kankuwa ekyokulabirako omusajja Sebatta yayimba n'agamba amaka g'abawosomyeko geegaawo moggose okamanya akayimba ako kati olwo oluyimba oyinza odduzanyirako oyinza okuzanya nebino bigosipo bibayimba mukama yannyamba ndali mwavu nenzaala omwana nagaggawala nga oli ayimba ebyo mu gosipo naye kati nze mpuliriza oluli olwa Sebatta kuba luzimba ti amaka g'abasomyeko n'akunnyonnyola ebizibu ebiri mu maka g'abantu abasomyeko okitegedde so kakati abafaani bange mbagamba nti temugwamu maanyi nze ndi musajja muyimbi era ndi muyiya ekino ekitone ekyange saatendekwa kuyimba teri yakeera nantendeka music wabula nakeera ndi muyimbi nga nange ndaba njiye ennyimba njiye emizannyo nzanya nnyimba byonna ebitone mbirina kunsonga eyo yennyini muyimbi muno Ajati Madiina tumula akyuka ava mu ddiini yazzeeko n'abuliyako ku njiri ku kkubo ekintu ekyo gwe wakirabye otya setaani mu byeddiini buli omu ampulirize bulungi mwenna abali ku BBS Telefina mundabe mu byeddiini omuntu yenna atagala nga si mutukuvu setaani yaba amutawaanya so kati oyo mwannyinaze bw'abanga ayagala kubuulira njiri ajje gye ndi ndabe mulage bayibuli bwegamba naye ate yabivuddemu naddayo ate mu ddiini y'obusiraamu kati abantu abamu mu byeddiini batawaanako butawaanyi era bukyovula buyinza okusanga omuntu ng'asabira wakakande ate omwaka ogujja okusanga asabira wa Ssennyonga okitegedde osanga lulinga asira kati waliwo nawulira abasiraamu seera naye nga baali ba Yesu kagamba ensi yatabukatabuka Babiloni eri Babiloni batabukatabuka bonna mu byeddiini kati sinenya oyo Ajati Madiina simunenya alowooza nti oba waliwo wali emirembe naye nga tewali mirembe ebayibuli bwetu bwegamba nti babagamba mirembe myerere naye nga tewali mirembe so awali emirembe muntu kuba mutukuvu Ajati Madiina bw'oba oyagala bya ddiini mwannyoko ndi wano mmanyi bayibuli mmanyi Korani yo badde okimanyi nti nagisoma wadde tetukimanyi yonna ngimanyi so kakati mu byeddiini b'abantu batagala butagazi bonna sijjaamwani okuleka nga oli mutukuvu nga ntegedde nti mutukuvu yatukuzibwa n'omusaayi wa Yesu oyo togamba ne Pastor Bugembe si mutukuvu ne Judith Babirye agenda mu Geyeena Pastor Bugembe agenda mu Geyeena muyimbi ky'omulala wa gospel waliwo Levikson agenda mu Geyeena si mutukuvu waliwo omulala ono Baby Gloria naye wa gospel Baby Gloria abo bonna bagenda mu Julie Mutesasira bonna bagenda mu Geyeena si batukuvu gende kimubuuze nti wamma oli mutukuvu tolina bibi gwe kimubuuze nti wamma toli mutukuvu tolina bibi ajja kugamba ku nsi teri atayodo natwonoona mu kulaba twonoona mu kulowooza twonoona mu kwogera bwe batu bagamba balina ebibi kati omuntu bw'ogamba nti sirina ndi mutukuvu kitegeeza nti tolina bibi ge makulu gaakyo